Ndeda. Nukina wanja pasanga. Monne yani. Owa beba manyi. Uyu mwana wa aturasa watatuka sabati Nawe ni wa kugendeo. Ateso ko maruka kubira tekatege. Leo wali maluko la story ya tugendewa Bado da tuko kufanya tuko kumchai. Sasa gena Fetu kona tukuokole mu.
Kali mugenda kukola mutya? Namba monde ogeddeko naye. Kama gari atenga madenzi zekola. Alechokola mbasira bachekola ki? Chenji zako. Bagala tuliye waffe. Abasuubuzi bagenda kumusobola obuzi. Bagenda kumusobola mu buli ngeri yonna. Ani kye bakola kyonna kikulaga nti abantu tebakyafuna kasente. Okitegeera gavumenti ebeereko byekola nga bigasa abantu ba bulijjo olw'ensonga bw'ogamba nti omusolo guyitiridde URA esolooza n'olaba baleka URA awo by'abantu babikwata so ng'omuntu asusulira n'ennakawo omusolo ne weebuuza omuntu yo wa wansi anaafuna ddi akasente akeekolera ebibye gavumenti mubeereko kye mukola mutaase embeera eno abantu mwe bali wangala nnyo maaso singa kibadde kisoboka naffe tukitwalizike tugibavane wange basobola okutonayo kubanga osanga bwobeera wano bayinza okugamba guli mu mirembe guli mukweyagala naye ensi yatutamanya bakole bye baagala tetwabavaamu naye ekiba kyetaagisa nga fenna nepitirizi paaki kubanga tonawe olaba kirabe kuba omuntu yenna ava ntindawa yonna balina kujja wano banoonye sente buli muntu yenna tukajja wano ekyo olaba kirabe kati essaawa zino olaba abantu bala buli omu akulaga nti ajja naye tewali bwaka tewali yadde n'eki ekiba kyetagisa muneewa tuteeku kale webale Buyondo waliwo mwami akwagala wa abasuubuzi baggalawo olw'ensonga eziwerako naye ng'obubaka bugende eri abakulembeze naddala omukulembeze w'eggwanga oli omukulembeze w'eggwanga President Museveni n'abalala abali ku kakiiko akakwasaganya ebintu ekonomi yaffe nga Uganda okutwalizawo ensonga y'omusolo sijja kwogera bingi naye ensonga y'okwongeza emisolo tegenda kukulaakulanya ggwanga. You cannot tax yourself out of poverty. Obubaka buyinza okugamba pulezidenti w'eggwanga n'abalala beetoolodde abamwetoolodde tosobola kwongeza misolo eggwanga okulaakulanya eggwanga. It has never and it will never be a way out okukulaakulanya eggwanga. Ekirala kamaliza ne kano mukama wange loophole esinga obunene mu ggwanga lya Uganda eremesa eggwanga lyaffe okulaakulana be bantu abeetoolodde omukulembeze abasomola ssente z'eggwanga. Bwe kiba nga tusobola okufuna ripooti
eraga nga over 1 trillion is stolen mu ggwanga lya Uganda. Pulezidenti asooka akole ku lupoola eyo, bino ebirala aleme kwerimba. Ebintu ebimu tebigenda kusoboka until ng'akaamize to his senses. Najjamu loopholes ezibba eggwanga lyaffe, ezibba ekitavu ky'ekyensimbi z'eggwanga. Bw'ataakola ekyo nawaanaayongeza emisolo egyenkana gitya amala budde. Ekyokuggalawo amaduuka kirekawo bannakampala. Ekyokuggalawo amaduuka kyo kirimu ebintu ebitategeereka bulungi. First and foremost, abakulembeze b'abasuubuzi tebali atupa, tebali mu kukkiriziganya. Abamu bagamba nti baggalewo, abalala bagamba tugulewo, kati ekyo kikyali kizibu. Ate n'ekirala ekikiriko nti sectors ezimu abantu abamu abali waggulu bo baguddewo. Kampala Road basuubuzi bannaffe baguddewo, Watseka baguddewo. Kiba tekikola sense okubanga abamu baguddewo abalala nga bagaddewo. Tekina ddoboozi ekiyinza kusendinga eri bekyagala okusendinga. Eddoboozi oso agenda eri abantu abo. Kabungabiri omwana anadda digiri yangali Wale